essaawa yonna ekyengera kino ekyobulamu Allah kitujjako ate tugende mu bulamu obulala obutaliimu kukola wabula obw'okusasulwa ebyo tubadde tukola ku nsi kuno. N'olw'ensonga eyo buli ali wano ku duniya Allah mutaddewo kukolerera akhira, tatutaddewo Allah lwa kukolera birala, wabula Allah tutaddewo tubeere nga tukolera akhira eri obuddiro bwaffe obw'olubeerera, eitha obuddiro obwo bwa mujjana, buyinza okubeera obuddiro ng'obuddiro obwo bwa muliro. Naye buli yenna Allah gw'atadde wano ku mwaliiro gw'ensi lulunkana nnyo obeere ng'okolerawo ebyo Allah by'ayagala. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza nnyo okwogera ebigambo bisatu buli we bukya naye obuwungeera, ebirimu okukakasa nga ddala okakasiza ddala raditu billahi rabba, okukakasa nti Allah ye mulezi wo. Bw'omala okukakasa nti Allah ye mulezi wo, mwesigamire mu buli mbeera yonna. Raditu billahi rabba, kakasa nti Allah ye mulezi, yatambuza obulamu bwo bwonna. Nasiyatuka biyadihi, obulamu bwo bwonna obw'essanyu n'obw'ennaku biyadihi, buli mu mikono gye. Obw'obwavu n'endwadde buli mu mikono gye. Kwekakasa nti raditu billahi rabba wa bil islami diinan, okukakasa nti obusiraamu ye ddiini ey'amazima. Bw'omala okukakasa nti obusiraamu ye ddiini ey'amazima, weewale buli kyonna ekyonoona eddiini ye ey'obusiraamu, kal ishraaku billah, ng'okugattika ku Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga buli agattika ku Allah emirimu gye Allah gisazaamu. Omuddu akakasa buli we bukya, buli we buwungeera nti wabil islaami diinan, nkakasa nti obusiraamu ye ddiini haqqan, eddiini ey'amazima Allah gye yatusiimira. Wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyyan wa rasula, n'akakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiyyan wa rasula, ye nabbi wa Allah gwe yatuma ate era nga ye mbaka wa Allah, khatamul anbiya, asembayo mu bannabbi bonna. Ebigambo ebyo omusiraamu ali ku nkola entuufu alina okubyatula ku makya n'akawungeezi, ebirimu okukakasiza ddala okuviira ddala ku mutima n'abyatuza olulimi lwe ti raditu billahi rabba wa bil islaami diinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyyan wa rasula. Ebigambo ebyo bitono bisatu, naye ate bye bigenda okukola omuwendo omunene nga tuli mu kabuli, era mwe muli ebibuuzo Allah byagenda okubuuza ahlal kubur, bannannyini kuyingira ntaana be baffe, ate nga ffenna tuli bajjiyingira. Eyo ye ppepa ya buli kitonde kyonna Allah kye yatonda ku nsi kuno nga muntu, kutubuuza Allah man rabbuk, ma diinuk, man nabiyuka. Ebigambo ebyo bikakase, obikolereko, wabula tobikwata bukwasi bukusu, wabula kwe kubyogera haqqan, nga ddala okakasa nti Allah ye mulezi, era n'okakasa nti eddiini ey'obusiraamu ye ddiini ey'amaki, ey'amazima, ne weewala byonna ebikontana n'eddiini ey'obusiraamu. N'okakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah yamutuma gye tuli, n'omugoberera n'omugondera, n'oteeka mu nkola ebyo ebyajja ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
ebigambo ebyo nga mbimaliriza tuli kubikwatagana n'amateeka agafuga ebyobusika. Omulundi ogwayita twannyonnyola arkanul irith, empagi eziyimiriddeko okusika, omuli alwarith asika gwe twatunuulira ateekeddwa kufaanana atya. Ekyokubiri almuwarithu gwe basikira, asikirwa ateekeddwa kuba ng'afaanana atya. Empagi eyokusatu y'emmaali ekola ki? Emmaali esikirwa. Nga nva ku nsonga ezo, njagala kukubiriza abasiraamu nti ekigambo ky'okubeera nga Allah yatuteerawo amateeka agafuga ebyobusika kwali kuyamba ffe na kutusaasira na kukuuma zzadde lyaffe n'okukuuma obumu obw'obuki obwa famire, era obutabba maali ya buki ya busika oba ey'omugenzi. Era obusiraamu nga butatukkiriza taakhiru kismatul mirath, okukeereya okugaba emmaali ey'obusika. Abantu bangi bakeereya okugaba emmaali ey'obusika, abaali badde basaana ogisikira ne batuuka n'okufa, ne bagenda nga hakki yaabwe tebagifunye. Abasigaddewo abalamu ne beerabira nti haadha dhulumun, obwo bulyazaamaanya bwennyini obw'olwatu. Omuntu bw'afa emmaali ye egabibwe mu busiraamu. Era nkubiriza abasiraamu naddala abaana ab'obuwala ne famire ezitaliimu kutya Allah, ezitaliimu ddiini, ti emmaali yammwe mugijje mu ba administrator general, kubanga ba administrator general bagigaba kiki? Kyenkanyi. Rijalan wa nisa, dhukuran wa inatha, ab'obuwala babawa kyenkanyi n'ab'obuki? N'ab'obulenzi. So nga shariya amateeka ag'obusiraamu gaatunuulira engaba y'emmaali ey'obusika mu mbeera ya bwenkanya. Allah n'agamba nti lidhakari mithlu haddil unthayain. Buli lw'okuba mu mateeka ag'obusiraamu ebituli n'olaba nga shariya yali azaamaanya omwana ow'obuwala, shariya yali azaamaanya omukyala, Allah ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa ti lidhakari mithlu haddil unthayain. N'atutegeeza Allah n'atugamba nti walaysa dhakaru kal untha, omwana ow'obulenzi tabeeranga wa buki? Wa buwala. Naye ogenda okulaba famire emmaali baagala zitwala wa administrator general. Administrator general ayinza obbayambako okulambika baani ba administrator n'okubawa ebbaluwa engeri gye balina nti be balina amateeka amakakali, naye ng'emmaali yaffe tugizze mu buki? Mu busiraamu buli muntu agifune nga Allah bwe yakola ki? Bwe yagimuwa. Tusiime Allah kye yatulondera kye kisingamu obuki? Obulungi. Olwaleero njagala kuyingira mu kye bayita al-wasiyya, okulaama. Allah ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa, kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayra alwasiyya lilwalidaini wal aqrabin haqqan ala almu'minin aw haqqan ala almuhsinin. Allah yatulalikako okufa we kuba kutusemberedde okuleka ekiraamo ekirungi. Buli lwoleka ekiraamo ekirungi ekitagenda kuteeka famire yo mu nsasagge, mu nkaayana, ofunamu empeera ewa Allah gwakirese. Era omusiraamu takkirizibwa kuleka kiraamo kyonna fiiha idrar, nga kirimu okukosa abalala.
ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti al-idrar fi lwasiya min al-kabair, omuntu aleka ekiraamo nga kikosa min al-kabair, kigwa mu mazambi amaki amanene. Omuntu agenda n'aleka ekiraamo nga kikosa abasika n'abaako bammye, n'alaama ekisukka ekimu ekyokusatu mu maali ye, n'abeerako abantu bamme ebyobusika idraran lahum, nga kubakosa. al idraru fi lwasiya min alkabair, buli aleka ekiraamo ekikosa min alkabair kiyingira mu mazambi amaki amanene. Ne wabeerawo era ekiraamo nga kikosa, ye muntu okulaama ennaama etali yabuki etali ya busiraamu, ne yeerabira nti buli kyonna ekikolebwa ku mufu nga kiri bweru wa busiraamu kikosa omufu, ate ne kiyingira mu mazambi amaki amanene. Omuntu agenda n'alaama bwenfanga mundekawo ennaku 4, bwenfanga munziikanga nnyimiridde, bwenfanga mulindanga abaana bange abali ebweru bonna ne baggwayo ne munziika. Mulimu n'abasiraamu abeewuunyisa abalaama okubaziika muki mu makeesi. Saagala kuntwalira mu bugoye obwo, bujja kumpeebuula. Hadhihi lwasiya tadurru lmayit, ekyo ekiraamo kyolaba omuntu kyalaamye kikosa omufu, era obusiraamu butukkiriza okukyusa ekiraamo kyonna ekiraamiddwa nga kiri bweru wa buki wa busiraamu. Kale buli yenna alaama alaame nga tasusse ensalosalo za busiraamu. Laama ennaama erimu amateeka ag'obusiraamu. Bw'oba tomanyi kulaama yita abakugu bakuyigirize balaama batya, nga Allah bw'ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa, fas'alu ahla dhikiri in kuntum la ta'lamun, mubuuzenga abamanyi ku ebyo bye mutamanyi. Kisinga okwewuunyisa, eby'edduniya tubuuza abatusinga, eby'eddiini twagala kukola nga bwe tukola ki nga bwe tulabye, naye eby'edduniya tubuuza. Teri yasobola kanika mmotoka nga tagimanyi gikanika, naye eby'eddiini buli omu akola nga bw'asanze. Naye al idraru fi lwasiya min alkabair, buli wooleka ekiraamo nga kikosa kiyingira mu mazambi amaki amanene. Lwaki abantu tebaagala kulaama? Nga sinaba kutandika na nsonga ezo lwaki abantu tebalaama. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Ibn Umar, yagaa nti ma haqqu mri'i muslim lahu shay'un yusi minhu illa yabitu laylatayn aw thalatha illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Yagamba sallallahu alayhi wasallam, ma haqqu mri'i muslim, teriyo musiraamu yenna, lahu shay'un yusi fihi aw minhu, ng'alina ekintu kyonna kyalaama, yabitu laylatayn, ne yeebaka ebiro 2 aw thalatha oba 3, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, okujjako ng'ekiraamo kye akirina kimuli mitwetwe. Buli yenna alina kyalina okulaama, teyeebaka biro bimeka 2 oba 3, okujjako ng'ekiraamo kye kyakirina. Abaffe olina ekiraamo oba tolina kyolaama? Kubanga atalina kiraamo yoyo atalina kyasobola kulaama. Oba tegeeza atalina kyalaama, tebategeeza bya bugagga. Banaakuziikawa?
ani agenda okukusaalira, ani ali kussa mu ntaana. Ebyo byonna omusiraamu alina obitunuulira, bikwatagana na ddiini ye. Kyovula abaganda bange abasiraamu, buli yenna alina kyasobola okulaama, teyeebaka biro 3 okujjako ng'ekiraamu kyakirina. Ibnu Umaru yagamba, saawulira kigambo ekyo okuva mu nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, famarrat alayya laylatayn, nempitibwako ebiro 2 okujjako nga nina ekiraamu. Saddayo kuwulira bigambo bya nabbi, neneebaka ebiro bimeka? 2 okujjako ng'ekiraamu kyange nkirina. Lwaki abantu tebaagala kulaama? Ekisookera ddala, aljahlu bi ahamiyati lwasiya, abantu obutamanya bukulu buli mu kiraamo. Ekiraamo kikulu kyekitereeza nga omaze okuvaawo. Ekiraamo kikulu eri obulamu bwo nga gwogenze. Okumanya kikulu kijjawo n'enkaayana mu famire. Abantu buli woofa buli omu ayogera byasanze. Abantu buli woofa buli omu asobola okukuteekako buli kyayagala, naye laama. Kola ki? Laama. Ate tugenda ne tulaama ebitaliimu makulu. Tegerekisi, olina alaama ebitaliimu makulu. Bwe nfanga bannabyabufuzi bonna ab'ebibiina boogeranga, musomanga ebirango byange byonna buli azze okunkubagiza byonna ne mbimalayo. Ebitaliimu makulu byetulaama, ate ebyamakulu ne tubikola ki? Naye lwaki abantu tebaagala kulaama? Ekisookera ddala, aljahalu bi ahamiyati lwasiya, obutamanya bukulu buli mu kulaama. Senga tumanya obukulu obuli mu kulaama, senga buli muntu alaama. Kisookera ddala okulaama kulimu empeera. Ibaada gy'osinza nayo Allah buli w'olaama. Era tujja kuyingira tulabe tulaama tutya, tuwandiika tutya ekiraamo. Ensonga ey'okubiri eremesa abantu okulaama kwe kusuubira anna kulla man yuusi, ti buli yenna alaama, karuba ajaluhu, nti entuuko ye eba etuuse. Awo abasinga wetuwanikira. Kwe kusuubira nti buli akola ki? Buli alaama ajali eba etuuse. Njagala olwaleero ddeyo awaka ogezese ku mukazi wo, mugaye njagala kulaama, leeta eppeeni naame olabe. Bw'ataakube mulanga ogenda kundeka otya? Ondekedde kaki? Abaana kubanga bamanyi buli alaama agenda kukola ki? Aba agenda kufa. Abamu omugamba nti ngenda kulaama nga agamba teweesembereza ajali, tosembeza kufa. Baganda bange abasiraamu, buli afudde yenna amala kulaama. Kati ebimu ebitugaana okulaama kwe kusuubira nti buli alaama ajali ye eba emaze okutuuka. Songa ekyo kikyamu. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi gyensomye, hadisi ya Ibn Umar, ma haqqu mri'i muslim, teriyo musiraamu lahu shay'un, alina ekintu yuusi nga yali kiraamidde abantu, yabiitu laylatayn, neyeebaka ebiro 2 n'abulizaako, illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi aw indahu, okujjako ng'ekiraamo kyakirina. Naye abantu basuubira buli alaama ajali eba esembedde. Bugezesaako leero oyita abantu bagende njagala kulaama, oba maama wo mugende njagala kulaama, ajja kubuuza mwana wange osazeewo ffe?
so nga n'okufa sigwa okola ki, sigwa osalawo. Kati ebikwatagana ne ajali n'okulaama birala, si nti buli alaama aba agenda kukola ki, aba agenda kufa. Bangi abafudde nga n'okulaama babadde tebakulowooza nako, Allah n'abakwata naweya. Naye laama, tujja kulaba bw'olaama ekiraamo okitereka otya, kubanga ate era abamu tulaama bubi. Oli n'alaama ate omusika n'amuteresa ekiki, beneficial, ate omuteresa otya ekiraamo, agenda okufunamu. N'oteresa ate omukyala bw'akyusa omukono, bwakiwa taata we, bwakiwa omwana we, emaali yonna n'agamba yange. Abamu bakola n'ejjoogo, n'abeera n'ettalaka n'agirekera ani, mujja we, n'ageeyo ttalaka ya mujjawo, bwenfanga ogijjangayo nti namukola ki, namutalaka. Hatha khata. Kati abantu abamu basuubira nti buli alaama agenda kufa. Ensonga eyokusatu egaana abantu okulaama, tuulul amal. Abantu basuubira nti balina obuwangazi buki, bungi, alaba akyaliwo. Baganda bange abasiraamu, ajal, okufa tekulina buwangazi. Essaawa yonna Allah atusalako, essaawa yonna Allah atugyamu omwoyo. Kati omuntu agenda neyeeraba nga akyali, alaba muli akyali boy child, obuwangazi abulina. Alaba muli akyali girl child, alaba akyaliwo. Asuubira nti akaddiye yalina okukola ki, yalina okulaama, kubanga ye agenda kufa. Era omuntu agenda n'asemberera awali jjajjaawe, jjajja olinayo ekiraamu, ate ggwe ekikyo kiruwa? Gwoyinza n'okusooka jjajjaawo ate jjajjaawo n'akuziika. Kati tuulul amal, abantu balaba nga obuwangazi bakyabulina. Buli muntu alina okutunula bw'ati ng'alaba talina buwangazi. Mulaba abasajja Abasudaani abo, mu byafaayo byabwe, mu bajjajja baabwe bali, ekitambaala ekyo kye basiba ku mutwe mukiraba obunene bwakyo. Bo kalica yaabwe yali etegeeza nti essaawa yonna akola ki, wenfiira eno yessanda yange mu nzinga omwo, ng'atambula buli kiseera ali redde. Naye ffe oli bwe yeetunulamu nga muvubuka, bwe yeetunulamu nga akola ki, akola ki, agenda n'akola ki, n'agenda mu gym. Tuli fena ng'alaba akola exercises, alaba nga akyakola ki, alaba nga omulamu akyaliwo. Naye tuulul amal, obuwangazi obuwanvu tebukulimba. Kati wano abantu babala 236. Lwaki olowooza ku bintu ebitannaba kubaawo n'ebitajja kusoboka, n'ebyotasuubira nti ojja kukola ki, ojja kubaawo? Katuulul amal, obuwangazi obuki, obungi. Omuntu agenda n'alaba nga waali akyalina obuwangazi n'alemesebwa okukola ki, okulaama, naga bwe ndi kaddiwo eyo ndiraama. Ekyokuna be bantu okusuubira nti buli alaama ateekeddwa kuba mugagga. Ssebo n'omwavu alaama, n'omwavu abaako n'akake, n'omwavu asikirwa. Ako kaalina mu butono bwako, waliwo abakakola ki, abakasikira. Kalaame. Tolina baana, tolina ngoye mubadde oyizambala, zisikirwa abaana. Kati abantu abamu basuubira nti buli alaama ateekeddwa kuba mugagga, kumbe n'omwavu akola ki, alaama. Hadisi bwe yali ejja teyagamba nti abalaama bateekeddwa kuba bagagga. Nabbi yagamba nti lahu shay'un yusi, alina ekintu ky'alaama. Teyeebaka biro 2 okuggyako ng'ekiraamo kye kimuli mitwetwe. Tegerekisi, kiraamo kye kiteekeddwa kuba miki,
kiteekeddwa kubeera nga kimuli mitwetwe. N'olw'ensonga eyo, ensonga y'okulaama mugitwale nti nkulu. Tuli ffenna abantu abasinga obungi tulaama bubi. Olina alaama emmaali yonna n'agiwa omwana ogwo, omwana omu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la wasiyata lilwarith, omusika talaamirwa. Omuntu agenda akusikira alina sheya mu maali yo, tebamulaamira kubanga oyo Allah yakola ki? Yamuwadde. Ate lwaki omulaamira? Hakki ye emanyikiddwa, kyateekeddwa okufuna kimanyikiddwa, kiri kiriya. Tegerekisi, njagala leero njogere nga mmaliriza okutunuulira nti lwaki abantu tebaagala kulaama, n'ensonga endala etulemesa okulaama kwe kulaba nga ate tutunuza mu bantu baffe ebiraamo byaffe. Tuli ffenna ibda alwasiya ye muntu okubeera nga ayolesa okulaama kwe eri abantu abamuli ku lusegere. Nga ki? Kazawujatihi, ng'okulaga mukyala we ekiraamo. Kasita amalo kimulaga bweppa n'amutiisa nga bw'agenda okukola ki? Okakkana nga akikoze ki? Akivuddeko. Koogeza n'olaama, gundi yalaama wano, waayita wiiki n'afa, we yali ajaliye. Ate Allah yamuyamba nako okulaba nga alaamye ate n'akola ki? N'afa. Naye buli wofa nga tolaamye bingi, kubanga bannange waliyo okufa okwekibwatukira. N'obeera awo n'ofa bufi nga tolwadde. Naye twagala tutunuulire al-hikamu. Lwaki obusiraamu bwatugamba okulaama? Ensonga ze njagala njogereko. Ekisookera ddala ziyadatul ujur, Allah okutwongera ku mpeera nga tugenda okufa. Buli woolaama ennaama ey'obusiraamu, Allah mu kiraamo ky'olaamye akuwa empeera. Wattakarrubu ila Allahi bil amali salih, oba osembedde eri Allah n'omulimu omulungi ogugenda okulambika obulamu bwe obusembyeyo ku nsi. Fi waqti shidda wal kuruba, mu kaseera ak'obuzibu. Gundi alinayo ekiraamu Yesu, yalaamira gundi abanga amusaalira. Ate mbanga mulaamira abantu ababasaalira, mutunule mu akiida z'abantu. Omuntu nga akiida ye salaama swafiya, nga namu nyonjo. Lwaki olaamira omushiriku? Lwaki olaamira omukubi w'ekitabo olw'okuba seeka mukulu asiba ekitambaala ekya guriini? Seeka mukulu nnyo, asomeddwa n'enkuba neddayo, n'ogwoyo gwe njagala nsaalire. Mulaamira abantu nga mutunudde mu akiida zaabwe, enzikiriza zaabwe. Omuntu ayinza okugamba otegeera otya omuntu nti akiida ye ntuufu? Kubanga si ffe tufuga ebiri mu mutima, naye omuntu omumanya. Waliwo bamaseeka nga bakubi ba bitabo, abalaguzi, abo abasomerera abantu amaduwa. Lwaki omulaamira? N'ogamba nti oyo abanga nsaalira, oyo yanzisanga mu ntaana. Mulaamira abantu nga musoose kutunula ensinza yaabwe ne Allah, enkolagana yaabwe, akiida, enzikiriza yaabwe mu Allah nga salaama, nga balina akiida ddala, akiida entuufu. Gwoba tomanyi ekyo kirala, naye njogera ku muntu amanyikiddwa nti akiida ye erimu ebiki? Ebituli, tomulaamira. Omumanyi mukubi wa bitabo, asomera abantu ziramuli, agiraagira abantu awo, agaba edduwa ez'oluzaalo, azzaayo ababuze, simanyi akwata ababbi. Kuyo tomulaamira. Akiida ye si ntuufu, erimu ebituli. Agaba edduwa ez'enzaalo,
otunuulira omuntu eddiini ye n'obulumi bwakulinako senga oba ofudde. Mulimu abantu abasalira abantu ne weewuunya, n'ogamba takibira agimaze, alifatiha agimazeeyo, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamu alaikum, mutwale. Mutunulira abantu abalimu eddiini n'okulumirirwa omufu. Kyova olaba kirungi nnyo bw'obeera mu famire Haji Kaliisa, ng'oli mu famire nga mulimu omuntu munnaddiini mulaamire nnyo, kubanga owa famire yakukola ki? Akulumirirwa okusinga omuntu gwe bajja okupangisa obupangisa. Abamu aba famire tukola ensobi, ne tutunula mu bantu abazze okukungubaga, ne mutunulamu asinze okunyirira mu kanzu y'otukulembere. Abamu bajja okuzika nga ataddeko ejjubba, kumbe musawuzi, ne mumulonda akulembera ejjeneza. Temmala galonda abantu be mutamanyi, kubanga abantu bazze okukungubaga. Ono oluusi simanyi waawa, naye nga wallahi nzikiriza ye mu Allah asaba n'abafu olw'okuba mumulabye ayambadde ejjubba asibye ekiki. Temmala gabuguma bwe mutyo. Bwe mubangamu mu famire yammwe omuntu alimu eddiini gwe mukakasa nti ono ye sheekhe waffe wa famire, asobola n'okulumirirwa mayiti, mumukwase obuvunaanyizibwa bw'okusaalira jeneza bw'oba tewalaama. Singa bwe mumala galonda buli abazze mu kidaala. Tulina enkola oluusi enkyamu, tugenda ne tubeera nga tuli ku mikolo nga waliwo abakulira eddiini, ne tugamba nanti engeri ono gye tuli mu ttwale lya wano, ow'ettwale ono omukulu yalina okukola ki? Okukulembera. Ekyo kikyamu. Ow'ettwale si tteeka nti alina okukulembera. Ntegerekisi? Omuntu okujjako nga tumaze mumutunulamu nti ddala akola ki? Naye so si kutwala butwazi nti ono yewetwale mu kitundu wano nanti wetuli yalina okukulembera mu jeneza. Oli bw'aba alina gwe yalaamira yalina okusaalira. Kale lwaki tulaama? Ngambye ensonga esookera ddala ziyadatul ujur, Allah okwongera omuntu ono empeera olw'okusembyayo omulimu omulungi mu kaseera ak'obuki? Ak'obuzibu, n'abeera nga alaamye. Walhajata ila alhasanatu lwahida, n'abeera nga ekyo ekirungi kyasembezaayo alaamye mu nnaama ennungi, nga Allah agenda mumuwaamu empeera. Kitegeeza okulaama Allah atuwaaki? Empeera. Kasita olaama obulungi, gye gimu ku mirimu era omuntu gy'afundikira nagyo egifundikidde obulamu bwe obw'okuva ku dduniya, yalaama bulungi. Kyova olaba nabagambye nti al idraaru fi lwasiya, alaama ekiraamo nga kirimu okukosa. Tegerekisi min al kabair, nga Ibn Abbas bwe yagamba, kigwa mu mazambi amaki? Amanene. Ensonga ey'okubiri lwaki tulaama? Baraatu dhimma, okwejjako ebituli mu bulago. Baraatu dhimma, buli w'olaama oba weeyambudde omuguwa ogukuli mu bulago. Bibayaani ma fi dhimmati linsan min duyunin, kubanga mu kulaama kwo ogenda kwogera amabanja agakubanjibwa. Kati buli w'olaama n'ogaa nti gundi abadde mmanja, oba gundi namusasula, oba wejjeeko muki? Omuguwa mu bulago. Wama lahu min huquuq, ne huquuqu z'abantu n'ozizzaayo. Eyo firiigi eri awo si yange, banteresa ki? Nterese, n'ogijja mu baana be bateekeddwa okusika, n'obeera ng'oli kiriya. Eno TV si yange, ya mwannyinaze. Ekyapa ekyo si kyange, kiriko nnyini kyowajjanga mukimuwa. Kati buli w'olaama baraatu dhimma, wejjako omuguwa mu bulago. Okwejjako omuguwa mu bulago guyinza okuba guyitidde mu mabanja. Mabanja n'ogamenya, nina haki y'Abasiraamu, nina omusiraamu nina haki ye. Ekyokubiri kwe kulaamira abantu bo ng'omaze obbatunulamu nti abantu bano wenfa bayinza okunkubira emiranga, ebiwoobe, n'ogamba bwe mbanga nfudde temunkubiranga ebiwoobe,
kubanga nabbi yagaa nti maniha ila almayit au ala almayit, teriyo muntu gwe bakubira biwoobe okujjako nga Allah mubonereza nakyo. Kati buli omanya nti mukyala we asobola okusansa baga, baganda bwe basobola okusansa baga ne bayuza engoye ne beekuba ku matama ne basansa baga ne bakuba ebiwoobe, ondeseewa, ondekeddaani, ogenza otya, ondeseewa, ng'okiwandiika. Kubanga buli muntu famire yagimanyi. Bw'otagamba nti ndimanya ntya nti bakuba ebiwoobe, famire yo gimanyi obunafu. Bayinza n'okuba famire ye esobola okulekawo ennaku mmeka? 3. Gwe kyejjeemu mu bulago muno obagambe bwe nfanga munziikirangawo temunsuza. Kati bo bye banaakola byonna nga byawukana n'ekiki? Wallahi be bagenda okubonerezebwa. Kati buli olama wejjako omuguwa laama, mundekanga ku nsi, okyayagalako ki? Senga obadde oyagalako lwaki ofudde? Niyo omuntu agenda n'alaama n'akaluubiriza abantu, alina amakaana, buli maka gange muntwaleyo ennaku 2. Ezo nnaku meka zalina ku nsi? 8. Alina kgenda eri banne. Kati baraatu dhimma, buli woolama wejjako omuki? Omuguwa mu bulago, ebyalikoleddwako ebiki? Ebikyamu, amabanja g'abantu ne bagasasula. Waliwo abantu abalaama n'aleka famire mu bwavu lwakubonaabona na mulambo gwe. Omwana afiiridde ku kyeyo n'agamba enfiiranga wadde ndi Dubai, musitulanga mayiti yange, njagala kugiziika Mityana. Mwana n'afa, famire n'esonda ssente, ne batunda ekibanja, maama n'atunda kabada, baleete ki? Mayiti. Gwogenze famire n'ogireka mu bwavu kutikka mayitiyo, bakutikka ojja okole ki? Bakuzza obeere ki? Omuntu waafiira we bakola ki? We bamuziika. Kati we bakuzza n'otegeera nti kati oli ku airport, onootegeera nti kati bakutadde wammwe, naye omuntu n'ateeka famire ku bunkenke ne basonda ssente ne bayita ne mu bantu ne batuuza famire entuuzo ez'enjawulo, banoonya ssente z'amayiti. Kubanga omugugu gw'amayiti bannaye tegubanga gwangoye. Omugugu gw'amayiti bagukyajinga bulala. Kiringa wa bodaboda, olaba n'aba bodaboda n'ategeera nti ofiiridde ku bodaboda, olowooza akuggyako 10,000 nti abadde akutwala Mengo, era kaategeera nti ono atuddeko akoze eki? Essente abala za mulambo. Naye butya nga bakupakidde mu nnyonyi, obunyabonya famire, batunze ente, batunze kabada, batunze firiji, basaze ku kibanja, banoonya ssente z'amayiti. Oli nno mu firiji, bakutereka mu firiji, omuntu nannyogoga bw'ati. Nalabako mayiti mu firiji, nendabira ddala ng'ate azaabu yakubiri. Kuba ndi Makka eyo, batututte okusoma, batutwala okututendeka, banaaza batya mayiti, bagikolako bitya ebintu, ne batugirayo mayiti omusajja ng'eri mu firiji, nga bw'olaba empagi eyo okukakanyala bweti. Olwaki? Olwa ice mwe bagikuumira muli. Kati lwaki bakutereka bwe batyo mu firiji ne bakunyogoza n'obonyabonya famire yo? Akati ebyo byonna byonna olina obikola ki? Okubiraama. Ntegerekisi ensonga ey'okumeka? Eyokusatu, lwaki obusiraamu tulaama himayatul amwal, okukuuma ssente zaffe oba ebyobugagga. Mu kulaama mu bimu ebigenderwa mulimu himayatul amwal, okukuuma ebyobugagga, wadhalika min jihataini, mu mbeera 2. Embeera esookera ddala, buli w'okuuma ssente zo
oyinza okuba obadde okolagana n'abantu ab'enjawulo, buli wootalaama ezo ziba zikoze eki? Olina sheya mu kampuni ez'enjawulo oba bizinensi mwagitandika babiri, buli wootalaama sente ezo tojja zikuuma. Batono nnyo abajja okuyimirira bw'ati agambe ti bannange, basiraamu bannange tufiiriddwa nnyo, omusiraamu ono afudde gwe muziika, tubadde tukola naye bizinensi ewa Kisekaawo, edduuka tubadde ne kapito wa bukadde 4 naye ebibiri bibye, ebibiri byange. Muntu asirika buki? Busirisi. Kati buli woolaama okuuma ku by'obugagga byo. Nina poloti egindi, Seviiri oyo yagimanyi weeri, era omumenshoninge agibalaganga, naye bw'otamenshoninga naye asirika. Munaye nguzeeyo akantu kange, tereka endagaano. Abantu babula n'endagaano z'abantu nga tebalaamye. Nina ssente ku akawunti mu banka bweti, kintu byo ne bimanyikibwa, okuuma bya bugagga. Abaana bo bano basobole okufuna, baleme okufuuka empomboze ng'omaze okgenda, kubanga buli woofa amaka gakyuka. Bwe temulaba abakyala balabanga abasajja abatalina mugaso waka, naye nga wafudde awaka wakyuka, ayinza n'okulemererwa okuteekako yaka, naye nga wano akuvuma, akuyisaamu amaaso, akulabanga atategeera, ojja n'obuveera akuga weewuuba, kumba olina omuki, naye omugaso gwo agulaba omaze kufa. Naye wano tebagulaba. Era neewunya nnyo abakyala ng'omusajja atuuka awaka n'amutunuulira bw'ati ng'ezzike, n'amujerega, kebera by'oleese, ate agamba gwe abireese. Kebera by'oleese, oleese biki ebyo? Nga talabanga nako kintu musajja kyayinza kukola kya mugaso. Kati buli woofa awaka wakola ki? Embeera y'abaana ekyuka sheekhe. Oyinza okuba nga obaddewo nga wallaahi otetenkanya mu bunaku bwo ng'abaana balya, ng'omukyala talina wasobola kutandikira. Kati okuuma eby'obugagga by'abantu by'abaana bo, n'oyogera emmaali emu abantu abamu sheya, bantu bakola bizinensi n'abantu, abantu ne basirika. Ababo bamanyi nti bibyo, n'abooli bamanyi nti byoli. Kati fa obeere ng'ebintu obirambise. Nina bizinensi ne gundi natandika naye bizinensi bweti, nina ettaka bwe liti. Buli woolaama mulimu himayatu almaal, okukuuma ki? Emmaali. Tuli fena kubanga ebyo byonna tuteekeddwa kubyerabira ku muntu ng'akola ki? Ng'alaama. Ensonga ey'okuna, qatu tanaazu bayina alwaratha, okujjawo enjawukana wakati w'abasika. Buli yenna alaama aba ayambye kujjawo enjawukana wakati w'abaki? W'abasika. Abaana bange bonna basika, beerondangamu chairman. Omwana wange gundi ye mwana wange omukulu, asembayo ye gundi. Ojjawo enjawukana. Omuntu ayinza okufa ne bamuleetera abaana, n'omukazi gwe yayogerezaako obwogereza nga tabeeranga nako naye mu nsonga z'obufumbo n'akusiba omwana, ne gwe basuubira nti akufaanana mu bufaananyi bweru ne bamukuleetera, naga kano akaana akeeru osobola okukamusiba kubanga bamanyi ofudde oli muki? Oli mugagga, olina ebintu. Ajja kugira bugizi, ate oluusi bakulaba omukyala wamuvugako ku pikipiki nga yagaana omwana ono wuwe. Mwe temutera okulaba abantu nga babasitusa, bannamwandu basitukeko 2 ne basituka 4? Taga ate bano tinaffe tubadde hakkize. Kati buli woolaama ojjawo enjawukana ezo. Nfudde bwe nfanga ndese abakazi bameka? 2 be bakazi bange mu mateeka. Nfudde ndese abaana 7 n'oba mentioninga amannya. Ntegerekisi. Naye buli wootalaama ojja kulekawo enjawukana abantu babbe n'emmaali y'abaana.
mulaba ensi bannaye yaggwamu ensa. Wallahi omukyala ajjanga akuba omulanga n'aviiramu naddala n'amaziga naye nga tomukwanangako tomwagala wabula nga yabazizza naga nti wano. Hatta abakyala abamu beegatta ne bayimaamu abataliimu ddiini ne babakolera marriage certificate namuga ojja kakasa nti gwe watuwoowa n'akuba omulanga n'agamba dde mukazi we, emaali n'agitwala. Ntegerekisi mulina okulaba nti mulaama. Mwalabako akatambi bakazanya nnyo oba mwali mulowooza oba katemba simanyi oli eyajjanga akaabira omufu n'alaga nti mukwano gwe n'agamba mukkirize yaba amuteekayo waki mu ntaana olw'okuba abadde nfanfe munzikirize muteekeyo bw'omu. Mukwano gwe n'akaaba awo amaziga amayitirivu n'aga ateekayo munno. Kumba agenze eri neki ayagala muteekako kinkumu omufu agire ate anyige ekinkumu ku ndagaano etwala ebyobugagga. Buli woolaama oba ojjeewo enjawukana okulaama kumalawo ki enjawukana. Ntegerekisi kati katu tanazu baina alwaratha fahinama yatruku rajulu wasiya maktuba. Buli muntu waaleka ekiraamo ekiwandiikiddwa aba ayambye ku kukendeeza enkaayana n'ekiwulaamu tokyogera bwogezi tuli fena mushafahatan uktub wandiika. Bino ebyogero oluusi byerabirwa. Yali atudde awo ku alidina n'ayogerako ne gundi nti bw'afanga bamukolanga bwe bati wandiika kyotegeeza toweesigamira busigamizi kuki. Bagenda ne babuuza ye abaddeyo n'ekiraamu nti yayogera awo. Oluusi abantu bakusalako n'ebigambo ebitali biki ebitali bituufu naye buli woowandiika ate bw'omala okuwandiika ekiraamo kigabireko abantu abeesigwa abalimu eddiini. Tomala gawa abantu boononefu. Waliwo omuntu gwowa ekiraamo n'omukwasa ekiraamo kyo buli yenna gwamanyi n'aba nga yategedde nga we walaami n'ayita n'abaana. Bulijjo taata wamwe alina abaana basatu. Mwana n'abuuza kiki nalabye alaama ng'agamba nti alese abaana basatu. Kumba ate gwabuulira tamutadde na mu kiraamu. Omwana ng'alumba muzeeyi. Taata njagala otubuulire watuzaala mwani obutatuteeka mu kiraamo kye waayidde imaamu Siraaje kiki? Siraaje kumbe tasirika atabula famire nga n'omuntu tannakola ki tannafa. Abo abantu abo abasabukasabuka temubawabiiraamu oba kukwasa ekiraamo kyama okijja naye omuntu ng'amaze kufa. Bannayinze nina ekiraamo naye buluntu n'amanya nti gundi bw'afanga gundi yagenda omusaalira alese abakazi basatu alina ebyobugagga. Kuuma ebyama oba bakukwasiza ekiraamo kuuma ate ekiraamo kigabeeko kopi. Sevilla n'aleeta kopi ne Siraaje n'aleeta kopi ne Kiguli n'aleeta kopi ne Usaama nga era maama byawukana nga tebakakasa nti kino kyekituufu. Tulaame ate bwe tumala okulaama tuwandiike tubikwasa abantu abaki gabako kopi. Ate bw'oba omaze okuteekamu abaana bo Allah waakubuleesinga ezzadde ddala lyongeremu. Luli wali mu mwaka 2021 ngulina abaana 7. Mungu akuwangaziza akutuusiza mu 2024 ozaddeyo n'abaki n'abalongo bongeremu. Leka kuleka kiraamo kijja kutabula bantu nti nga bano teyabateekamu. Waliwo alaama n'asaza nawe naga nkomi. Be bano abaana bange bensazizzaako wallahi naddamu n'azaala. Kati abo bozadde lwaki oleeta enkaayana? Waliwo omusajja gwe nabagambe yagamba mukazi we toddayo kuzaala nkooye abaana si kyalina ssente zirabira abaana tokiddamu. Ate amugamba tokiddamu ate ayagala yegatte naye ne beegatta. Mukazi n'afuna olubuto n'amugamba nakugamba
sala amagezi olujjemu kazi wattu n'alujjamu bw'alujjamu ogwasooka ate n'addamu era neyeegatta naye n'amufunisa olulala n'amugamba nagamba nakoowa abaana saagala baana sikyalina budde sente zimbonyabonya ate eno yeegatta naye ekiro mugamba temwagala baana ate okwegatta mwagala kati bwe yeegatta naye omulala n'amufunisa olubuto n'amugala lujjeemu n'agaa sisobola oba abaana mbalabirira kambalabirire mbeere taata mbeere maama n'azaala abaana aba balongo aba Mungu n'amuddizawo oli gwe bajjamu noono oye Allah kati gwe lwaki osazaawo nti nkomye nakoma ku kaana kano ate kumbe ebbali okyakola ki okyayiriba n'abakazi ovamu ng'ozaala ovamu ng'owowa ekito waliwo gwewowa omuto atayagala kuzaala buli gwewowa omuto ayagala kukola ki n'abakazi babala bwakulabako ng'oliko ssente ayagala kuzaala abakazi abatayagala kuzaala be bafumbiddwa ffe abaavu aga ogira obaza ayinza okukumalira obudde nakuzaalamu omwana n'obona bubonyibonyi naye buli yenna afumbirwa omuki omugagga ayanguwa okuzaala nga tomugambye nakugamba nti zaala ne famire ye mugabo ge zaala togenze kuzannya naye awoomwavu bamukuutira weekuume ogira okola ki ogira olindako Mungu atuwegge sente n'obuko bwonna ne butegeera nti titolina okanda mukazi butazaala kumbe bamukuutira nti sooka olindeko olabe future ye anaafaanana ati ensonga endala ey'okutaano yeddirira esembayo al istidaadu lilmauti okulaama kulimu okwetegekera okufa buli alaama bw'ati aba akakasa nti essaawa yonna Allah ntwala ekiraamo kino kikuyambako okwetegeka okufa faman yaktubu wasiya buli yenna alaama ekiraamo n'akiwandiika fa innahu yauddu nafsahu lirrahil aba atadde omutima gwe saawa yonna Allah amukola ki amutwala wa hadha yadfa'uhu lil istidad ekyo kimutwala okubeera nga yeetegeka wa tazawudu liyawmi lmaad n'abeera nga yeesibirira entanda ku lunaku lwagenda okusinkana Allah so nga ffenna twetaaga okwetegeka kyobola nabagambye ebitugaana okulaama kulowooza nti tukyali ku nsi naye buli wennaama bwe nti n'olaama oba olowooza nti essaawa yonna kino kyentegese kigenda kukola nga maze kukola ki nga mmaze kufa kikweyongera okwetegeka n'okulowooza buli kiseera tegerekese basiraamu okulaama mu hikamu eziri mu kulaama al istidaadu lilmauti okwetegekera kusisinkana Allah n'obeera nga olaamye kubanga ekiraamo kyo kirina kukola nga omaze kukola ki kati olaama oti ate nodda mu muzannyo bwenfanga ate n'ozannya noba nga okyali muzannyo nsonga endala al ihsaanu ila dhurriya mu bimu ebigenderwa mu kulaama al ihsaanu ila dhurriya okulongoosa eri ezzadde buli woolaama bwoti olongoosa eri ezzadde bima yuslihum wa yanfa'uhum fi diinihim wa dunyahum ebinaabagasa eri eddiini yaabwe ne ku nsi yaabwe n'obalaamira okwenywereza ku ddiini ey'obusiraamu n'obalaamira banywerere ku Allah bafe nga basiraamu bafe nga tebalokose bafe nga tebasamidde nga nabbi wa Allah Ibrahim Allah bwamutunyumizaako wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunay inna Allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun bw'obanga oyisa abaana boolina by'obakuutira mu kubalaamira balaamira eddiini naye tugenda ne tuyita abaana ne tubaako bye tubagamba ate nga tusiga mpalana baana bange bwe mbanga nfudde olumbe luno mulaba luntwala naye luvudde ku mulirwano oyo ku kibanja
ekyo kikyoteeka mu baana nti mulirwana bamukole ki? Bamuteekeko eriiso. Yavuddeko okufa kwani? Omuntu ayita abaana be n'abalaamira bannyina nga bwe bamuloga. Ebyo bigasa ki? Oleeta empalana ezigenda okusigalawo nga nsikire. Era ogenda okulaba omuntu afudde ng'obwama buyita mu baana. Senga Zaalika yamuse. Yajjaawo ekiro n'afuuyisa emmanju mu kiyigo nga tebamulabye, bagenda okulaba swi. Olowooza ki ekyamuleeta n'afuuyisa emmanju? Muzeeyi okuva ku olwo teyaddayo kutegeera, n'alwala. Bulwadde buganye okuwona lwa ssenga oyo mulogo. Abaana mubakuutire kutya Allah, kusigala ku ddiini nga Ibrahim bwe yakola. Nga Allah baatugamba nti wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din. Baana bange Allah yabalondera mu byonna. Yabalondera ki? Eddiini. Ate abamu bayita abaana nga babakwasa ki? Bino ebibbo. Aga kino ekibbo kinywezi n'effumu. Obeeranga muzira olwaniriranga ensi yo. Eryana erikulu nerikwata nali endeku n'ekibbo kirimu emwanyi ensimbi eŋŋanda nekiritwala. Naga nti taata yankuutira obutata kintu kino, nja kukuba omuntu. Olaamye bubi. Abaana obatadde ku bushiriku baffe nga baki? Bashiriku. Era ebisumbuwa abantu mu famire bye muzeeyi yalaama. Oli akujjukiza tojjukira taata nga atuyise emulago. Yagamba ebintu bye n'okakasa oli bikuuma. Naye oli amukwasa effumu obeeranga musajja otabaalanga. Otabaala ki? Allah atugamba nga mmaliriza am kuntum shuhada idh hadara Yaquba al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yababuuza ma ta'buduna min ba'di. Yaqubu atuukibwako ekiseera ekyokukola ki? Yabuuza abaana be bayise okubalamira ma ta'buduna min ba'di. Mulisinza ki wessiba? Naye ate ffe laba tubakwasa mafumu na bibbo bigali. Ofiiriranga Obuganda ate n'otamugamba nti ofiiririranga eddiini. Obeeranga mulwanyi, otabaalanga nga bwe mbadde. Era ogenda okulanga baga nti ono omwana Mustapha amusikidde mu musaayi, ono n'amusikira mu ki? Mu nnono. Eyo olaba layini gye balagamu eba nzibu. Kale ezo ezimu ku nsonga lwaki obusiraamu bwateekawo okukola ki? Okulaama. Omulundi ogujja mukkirize insha Allah tujja kunnyonnyola tulaama tutya, tuwandiika tutya ekiki? Ekiraamo. Buli alaama batagenda kufa, wabula emigaso egyo gye nnyonnyodde gy'oba naawe otunulamu ogambe nti ddala mu butuufu omuntu yeetaaga alaame. Abamu tulina abakyala mu kusikaŋŋana omuguwa. Anobye, toli naye, ali yekka naawe oli wekka. Kati bw'ofiira mu piriyodi eyo ate najja ng'aga nti mbadde mukyala. Mulaame. Fudde sirina mukyala. Mukyala wange yanoba. Mukyala wange namutalaka. Oba ntegerekisi? Olambike ebintu naye bwe munaaleka buli ssaawa ebintu nagalaala enfanfe. Oba ntegerekisi? Biba bizibu. Biba biki? Bizibu. N'olw'ensonga eyo tulaamire abantu ab'obuvunaanyizibwa. Ate bw'olabanga mukyalawo ng'alimu akambayaaya kubanga omukyala gw'owasizza omumanya n'oga omukyala ono bwe naafa agenda kutabula ki? Famire emaali yonna gibabbeko. Siba ekiraamo okinyweze. Kisibe okinyweze nga talina wakola ki?
mulimu abakyala nga bagezi n'okusinga nannyini maali, alina ne balooya, asobola okusayininga nga ggwe, kyewalaama n'akisazaamu n'awandiika n'asayininga. Lwaki omukyala akuzuukusa ekiro nagabaako byoyogera ng'akujja mutulo ssaawa 8, haji baako byoyogera nti ebiki bw'ogendera wano kisajja tukyogera kiva mutulo ne bakyogeza, kumbe n'alikodinga ennyumba yonna ngikuwadde. Weebake haji, weebake neyeebaka, kumbe bamwogeza muki. Abakazi mbagendere, mulimu abagezi, abamu babasiriwaza na laavu, akuteeka wano mu kifuba kye wano wokka n'akusesemya buli kigambo, layira ng'oba olayira enalikodinga, gw'ate olowooza mb'oyogera mumusanyusa mwegatte mu mboozi, mu masanyu g'akaboozi, kumbe era olumala okwogeza bwe paba naga teri, weebake. Amaze okwogeza buli kakiki, kumbe akulikodinze. Kati olufa nga yajjayo likodingize, yagamba ono si ye mwannyinammwe ng'ayogera, aga nti poloti ey'Entebbe Road agimpadde. Lwaki baboogeza batyo? Omukazi mwegendereze, buli we weebaka weebake ng'otegeera. Lwaki weebaka wenna? Nayogedde sitegeera, yanzije mutu, lwaki oyogera? Wakuzuukisiriza bw'ati, beera ng'oli soba. Mulimu abakazi sheekhe nga bagezi, abakazi bagezi naddala b'omulembe guno be tuli nabo, bajja batwalako ebintu ng'ate mmwe kennyini mubikoze eki? Oli akuzuukusa oli mutulo, sayininga wano, n'osayininga wenna ovubala tulo, n'osayininga n'obiwaayo, n'atwala oluvaawo anti kyetugamba ati banemaliriza, saba Allah atuwa abantu abaki abalungi, ate abatulumirirwa, abatusaasira. Bakazi b'ennaku zino abasinga tebakyakola ki? Tebakyasaasira, bo banyaga bunyazi bati, anyaga n'abaana be. Funa abakyala nga balumirirwa, nga ne bw'oliba ofunda ajja kulumirirwa abaana bo, ge nti ekikyala kino kinnantongoke, newe nkirekera abaana bange 2 kisobola obbalabirira. Naye mulimu abakazi ng'olulifa bwe paba biwedde, teri wa luganda lw'okuddayo kukola ki? Kusalawo. Byonna n'abizinga, oli eri wafadda tosobola kwogera, yoba okola ki? Muwoza kimu, onziikanga awo kumpi n'ennyumba n'ennengera, onoolaba ki? Ojja okole ki? Kisoboka bannaaye, kimbagamba bulijjo naddala mmwe abatannaba kuwasa mwegendereze, temmala gagwa kuba ki? Ku bantu, ku bakyala. Si buli akulungiyidde nti muki? Nti mufumbi. Si buli alungiwa nti mufumbi. Aha, tegereze, tunuulira famire gy'owasa, bantu bano bafaanana batya? Naye ojja kulaba ekyana kikukubye kibigula, oga oyo newe bakola batya, sobola muleka. Kumbe lwe lumba olugenda okutandika okutwala wekka, ne bakutta wekka, n'ebintu bye ne babikola ki? Ne babitwala. So maliriza nga mbagamba mubeere bakozi, mukolerere abaana, muwandiike ebiraamo mu mpandiika ey'obuki? Ey'obusiraamu. Abakyala be mutadde mubawandule mu biraamo, oyo si mukazi wange. Abaana abatali bammwe mubajjeemu, muleme kusibibwa baana nga mumaze okukola ki? Okufa. Abamu bajja kujja nga bazze kunyaga, anyage ku mufu ono, awo amale okufunawo kyafuna, ne ku mufu omulala era anyageyo naye amutwaleyo nti waawano, kumbe nga ye ali awo kuzanyisa baki? Baana kufuna nga bwadduka, kufuna nga bwadduka. So tukole nnyo, tukolere abaana baffe ne famire yaffe,
tuleme kubeesingira ku bakyala kutukolera. Lwaleero ennaku zino abasajja basudde nnyo ennanga, baagala bakyala balina ki? Balina ssente. Oli n'atuuka n'ogga nti nga nabbi ye yafuna, yali alina ssente amusinga emyaka, gw'oli nabbi. Allah okumusembereza omukyala alina ssente kutulaga ate ffe abasigaddewo ti omuntu yenna da'awa yeetaagisa ki? Ssente. Kyava nabbi Allah yamusembereza omukyala alinamu akaki asobole omuyambako ku ki? Ku da'awa egende mu maaso. Naye ate gwe oyagala kubba mukazi, oza kimu njagala omugagga alina ennyumba eri mu kikomera andabirire, gwosigaze mulimu ki? Obanga mashinale bakupangisiza bupangisa, mpologoma empangisa enkadde, kivaamu nga akujerega n'ekyakuleeta tokisobola, nga weefunuggula ekiro mugongo gukuluma, oli awo oli majje mapangisa, ku kiseera osiiba mu byuma, ajja kumpulira gwe nasigaza. Kuwulira tosobola, tolina ssente nga bakuwuliramu ki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiraamu, akawaayiro k'omuki Abayisirayiri netutabalumbagana ng'aba Hamas. Ebyobufuzi bino eby'Abawarabu sibimanyi, olaba n'ebya Uganda byannema, kubanga bukya nazaalibwa ndaba pulezidenti omu kati sibimanyi, sijawe ebya Hamas sibimanyi, ababitegera be tuba tubuuze tegerekisi. Wabula tusaba Allah baganda baffe abali Palestine, Allah abakole ki? Abataasi. Sajja Abayisirayiri babamalawo. Omuyudaaya afuuse Omuyudaaya mukutta. Kali ebya Hamas ebyo sibimanyi nnyo, saagala kubiyingiramu, saagala nnyo kwogera kyesikola ki kyesitategeera. Waliwo ababimanyi bannabyabufuzi nga bawalimu balungi abagoberera entalo ezo, naye nze ebyentalo byannema okutegeera. Kale ono muganda waffe mumuddize ekintu kye. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Al Bayan.